It's empty. Mukazi gwe nga tolina nsonyi ku bibi byonna byonkoze kino kisazeewo okunsasula okusasula nakunzita kale nzita Mama Usina. Mama Usina. Usina kimukoze meka kwa mambo abakwata kabuyita jjala benga nkyaliwo tabakubanga nyenze mama Usina jambola lero wala bwe kibakoze baby tale kama nyumi abana bange kama sinaba mbi banyumi bawagidde tolango nalinga mmodo kama tabisize bya mmodo abisize bya mmodo okimanyi kalabe okimanyi ono yeesiize n'akufaanana n'akumalayo ate nange olwo singa teyeesiize ate oloweze ye yanfaanana tusinaba bebi bange baleke kama kasita yabibula ntetuni kale temukaaba genda komawo mangu ndere soda bamumuwulidde ekikulu banjagala nye bambaawo basigala bakaaba jangu nteekaamu nkubonyabonye ayagala kundooka wasengaawo nga mugamba nti kikkakatako kikuze genda kitwala waliiri wabajjira entebe bakitoleko bakirande naye bakitonkome wana abaana basigadde bakaaba abaana bakaaba kale babayi kale tuusa ku mmotoka sagala kubatikanga nengenda kwangu okukomawo kale mukwana
Kale beera bulungi genda basange. Bye. Bye bye. I love you. Love you. Honey, soko je. Ate chichiko. Geti ngase bekyali yalaze. Tulimpa mtumiko mukatale. Kati genda onzigulirewo geti. Kati kutimi wakigo kimanyi nina okugenda. Bali mayagenda kwangu. Kati ndo genda onzigulirewo ngende. Mwana gwe. Nawe obeera wano. Ani gw'oyita omwana? Songa ssebo. Badde mbuuza abeeno gye bali. Abeeno ani gw'oyagala? Mbere njagala ku mwami wa wano. Mwami wa wano? Wali kangene mukuyitire. Toyingira beera awo kangene mukuyitire. Boss taliyo. Okikakasa mu ndeyo taliyo? Taliyo. Taliyo. Kati nkusaba ssebo mpaka ku nnamba yo mukubireko. Ennamba y'essimu bosi yanga n'agaba simu. Naawe nkusaba yanga n'agaba simu. Bambi nkyamunnyonnyola gyepe mukubireko. Yangana. Era bwekuba agenda kungoba. Yes. Kati mubereka enamba zange zino mugamba nkubireko. Zino? Ngena mukuwera. Kale ssebo mugamba nankubira. Ngena mukugamba. Teweerabira. Kale ssebo neyanziza. Ya. Wa?
Basi wali omuwala yampadde namba. Yakuwadde namba? Yakusanze. Abadde ayagala azaze wano. Ng'abadde ayagala abadde akwagala. Ng'ayagala nze? Ng'afaanana ati? Mweru bw'ati. Muddugavu. Mweru nga muddugavu? Yabeera atyo. Ye namba eru? Yino. Zino zonna eziri kuno zize? Eno. Ng'ayagala ki? Abadde ayagala kulaba. Kulaba nze? Nga ngamba ki? Simanyi abadde ayagala gwa kulaba. Yazze ssaawa mmeka? Yaze ku makya nga wakazimbukawo. Ngenda kuba mukubirako. Kale weebale. Ngenda mukubirako. Musina. Everyone. Good evening. Good day. Okay. Jam. Good evening. Jarifa. Jango jemu ebintu bino mubuto biteekayo mu kiyungu. Mbe wadde street sawa gaminti ngenda kubawa. Muri bulungi. Okay. Mama zokunaaba? Okay. Olunaku terubadde lubi naye lubadde luwanvu. Ni Mukama nyambi ndumaliriza. Sina mutawaana. Buli omu alina obuwe. Kyalifa nantwabyazi wano nga njagala. Tolina bukola bye. Ate obyajja waneno kyali kuba ngamba neerero lwakitanaba. Nayinza okuba yeerabi. Noyagala mujja bamulya switi bayirize. Halo, ye baliko nnyabo. Kale. Nze Medi. Wangi. Bulungi nnyabo ogamba otya. Wandikidde namba yo nkukubireko. Ate ndaakutegeera nti. Sikutegedde nnyabo. Nalumansi. Kale simumanyi nyinza okuba nalinnyoddeko ne simumanyi alibera. Ebbanga eryo lyonna okumpi emyaka 10 toddamu kungamba bintu ebya kisiru, toddamu kunkubira. Terina makulu bya kisiru. Biri ebbanja lye nagamba. Banka tebalaba nti sente zigira. Kale baleke baveeko kasita onywadde ku mazzi gya banka.
kati nga gyowunya giti nkugambye goza nali kuyise ku liitiriiti bintabuseeko ojjukira omuwala gwe nakunyumiza edda so wayiseewo ebbanga gwe najja mu ambiyasi kano akema kindi si byakaakati oli wadde oba myaka oba 8 oba 10 byadda omwala gwe nakugamba gwe najja mu ambiyasi nga gwogenze mu kyalo ewa maama kajjo wano si oyo kikulu naawe totudde era nyimiridde nkaluwako nva mu kusaaga omuwala gwe nakugamba nti yajja namala ennaku 2 oba 3 n'agenda teyakomawo so nga yalaga nti ayagaddewo nnyonyonyo wali oli ogenze na mu kyalo gundi ani erinnya ndyerabidde bakayitani nalumansi bamuyita nalumansi kategedde kakoze eki kafudde gwemanyi ekyabaddewo omuwala teyakomye naye ekyanyambye omuwakimaki teyansanzeewo n'alekawo enamba y'essimu yagiwadde ono omukozi wange n'amugamba mbu bwenkomawo mukubire kano kapinguku mbu yazze n'omwana mbu yagenda ali okuva wano yagenda ali lubuto linda yazadde ayagala kumpa mwana wange abakazi nga era nange nemugamba mu myaka 8 ndowooza 10 nako gigiyingidde 10 ndowooza yakugambako nti afunye olubuto teyangambako nti ndi lubuto teyaddamu kukubira yadde akasimu yadde okunoonyaako angambye mbu abadde uk mbu yazze n'olubuto naye omanya obulimba obuli ku bakazi kati emyaka 10 egyo gyonna ng'agamba nti kati ali lubuto okimanyi nagikubiye nga ndi awo ne mama Wusi ali lubuto oba tiyazze na lubuto yazze n'omwana yamuzaala dda mbu yagenda n'olubuto kati omwana yamuzaala dda ayagala kumpa mwana wange oyo muyaaye naawe naye abakazi tebabulire asobola okuba nga yagenda n'olubuto naye kati ekizibu ekirwera ekikumpisizza kumpa magezi ekizibu kimanyi ekiriwo ono yategedde anti kyempugamba kati ekizibu kya maama Wusi naye kituufu simanyi kyengenda kukola yankunyidde engeri gye mumanyimu nze ansooke ntuuleko wano engeri gye mumanyi maama Wusi eyo mbaga yenyini kati nkugambye mpulira amagezi ganneesibye kubanga olaba engeri gye mmanyi maama Wusi n'engeri gye mwefunamu eno mbaga ate gamba tampulirangako kintu kyonna tawulirako nti oba nagenzi oba nakoze eki kati lwaki omukazi ajja okuntambulirangaka naye era kyonna kyekiri kisoboka okuba nga kituufu ng'omwana ate era kisobola okuba nga kikyamu omwana si ate yayinza okuba nga wange kubanga omukazi yamawalinaku kumpisa ate jjukira omwana namulenzi kati ate ekyo kiba kirungi ku saidi yaffe kubanga oyo aba musikaate babanga yefasiti mboni kiba kyamaanyi kibiruke wayagala kunkubya mukazi mpi oli musajja ekyoba olina okumanya kiri ekintu kimu omuvubuka oyo oba omwana gwetulina ogenda bamukako DNA test DNA test bwevaayo netumanya results zaayo omwana bw'aba waffe tumuleete tumwanjule Wusi maama Wusi bw'obanga si waffe aba asaana tumwanjulira ani maama Wusi bw'aba waffe osooka n'omutwalako era kituufu kigamba omanyi maama Wusi naggwe omanyi akyaba agenda okukola oyo omukazi yetaba mwana anti aba mwana naye tukira alina n'abaana anti ze namugamba sibangako na mukazi ye nakati ate ontandika yakusanga oli mbere maama Wusi yagamba mu bulamu bwe takirowoozangako atakirootangako nti alina bamujjawe mu maaso ge n'agamba ekiribaawo ng'alabye ekifaananyiza okubeera mujjawe leka leka mukazi kukanga naawe oli alina omwana senga tukizula nti omwana waffe aba alina okujjawa jjukira okunoba n'agenda tasobola kunoba kubanga jjukira ono oba wamulaba okusookamu maama Wusi nze kyenalirowoozeza kati olwo kye tuba tugenda okukola nga oyo omukyala tanajja kwonoona buli kimu tuula ne maama Wusi yogera naye
Mbuchi sweet jangu nkubulye bwe nayenda. Ate oba tewayenda. Bwe atonoonya kumunobya buno. Atasobola kuno oba tewayenda. Eyo ensonga tenobya mu kyalo. Tumunnyonnyole nga ye tannaba. Kati ye nalumansi mugambe. Nanti wuliriza nalumansi. Gwe genda mugenda mukole DNA. Omwana bwe kizuula nti waffe nga tumwanjulira maama wusi. Wali nyapo. Nsaba mumpitira ku katono se. Kamukuyita nyapo. Waji boss. Saga nokumala kagulira abantu ne bamala gayingira muno. Mbaleze wali wabweru. Mva mangu maaso. Na mwana bayingiza wanu. Mvile. Ni mukazi gwo nonyako ki? Nonyako ki? Kuletedde mwana wo wuuli. Jendi oyo. Gwani amanyago. Ye Medi. Lwaki omutuuma Medi? Nali mutuma Eliani ye gwe kitaawe gwe Medi namutuma naye Medi. Yogera mpola katuleka. Ate onsumbu. Soko sigala jamu. Mukazi gwo nonyako. Yego musajja gwo ina amagezi. Uli omwana siwo. Kitegeeza buli tosobola kumpira simu okusanga. Kikyogamba kikyonyumiza mmanye ubwo atuma mwana mbuzi omwana. Taata we nememuleta wa kitaawe. Nikatize kasete omwana laba omwana uyo mukulu. Uyo omusajja omutumba bona atalina amagezi mu mutwe. Obuuza nti okakaseta nti omwana wo. Tokimanyi kino omwana wo nalisiranga ko naawe. Tombulya byakwogera mpola ng'omanyirira ku mwana gwe. Tombulya mufumbo binyumiza nze sina mwana. Oli omwana wo era gwe mbadde nkuleetedde. Nzikiriza tukaya naye enkya nenda kukubira nze simu nze kenyini nenda kukubiraye ntwala omwana oyo kugeni eba tukebera omusaayi kasaba abyantu wange abulamba bwo manyira omwana wange gwanzalamu gwagala otwale ku DNA sagala kuntabula sagala kumanyira omwana wange togenda mutwala ku musaayi omwana wo omusaayi gugo atongamba ku musaayi tombulira ebyo bintu byosebo DNA chago gamba ndi musiru yenze ndina kyetwala buli omu nagenda nembeera naye kati omwana musiba ku gwe muletedde gwe sina buzibu nzekugambye sina buzibu era wabeeranga wange nze buli kimu ngenda kikwasaganya nibona basi wange oyagala sente ngenda zikuwa saagala sente zo sebo komaawo saagala sente zo nange nina sente wange mbeera nte naye nga sitageze ku oli musiru kyaga ogamba basajja balandabye gwe ani gwomanyi Medi mama mbulidde buli kimu nkitegedde naye olwo olunaku lw'enkya ngenda kubakubira essimu ne mami tugenda kubaako we tugenda okwongera okukola ki okwongera okubaako kitukanya ku nsonga eyo Okimanyi ogandinda luli ekimusala ntenga sizimbeera zitulya lumu Chichoinoza. Ele chutaona. Kale, sebelo. Chutaona. Também pode ir por onde? Kwano kankubuuze. Osobola okufunyisa olubuto. Ne lugenda mu myezi ebiri paka lw'oluzaala ku myezi 9. Nomala okuzaala omwana nakula mwezi gumu mwaka myaka 2 myaka 5 kumpi myaka nga 10 nga tombuulidde. Just those over. Nga omanyira byayi kwa bana bawala.
ono wa Uganda abatwali mwana loza be simane ate watya ngoba toli mu ggwanga tugeze nti obadde oli bweru wa ggwanga tugeze nti oli America wa Dubai oba UK kati n'okomawo ng'omwana yali mu myaka egyo oba sobola omundeetera sobola ku social media lyanja kufuna engeri bwekugamba naye omuli teyayogera Honey. Yeah? Honey. Sebo, ani atagamba. Chicho ina byonkwe. Mukwano kankubulira. Ojja kunsonyiwa okubeera nti saakugambirawo. Naye ndaba nga kyekiseera nkubuulire. Tukyayigirira mu wakati wo. Mu myaka 3 nga sinnakufuna emabega waliwo omuwala gwe nali njagala baali bamuyita Nalumansi. Omuwala twayagala ebbanga teryali ddene era ne wano yajjangawo namalawo olunaku benakubbe natambula n'agenda. Naye Meddi wangamba wano tewali muntu yali azzeewo amalayo kakati omundi gwe yasembayo okujja n'agenda teyakomawo saddamu kumulabako. Essimu gye nali nkuwano gye walaba nga empanguludde ng'enkuddeko waya yali ssimu ya mukyala oyo. Nakimanyi waliwo ekitali kituufu. Omukyala bwe yankubira essimu yaŋŋamba nti yagenda ng'olunaku lwetwasembayo kwawukana naye yagenda n'olubuto lwange. Mukwano zuuka kyonna kyeyakoze tosobola kuba ng'olina omwana ewatu wonna. Tosobola olina abaana babiri aba okujjako ne betugenda okuzaako abalala Katonda ng'ategese betugenda ozaala nze naawe apa tosobola kuzaala mukazi ngala yenna okujjako nze gwe watondebwa kuzaala mu nze nzekogwa tosobola kuzaala mukazi ngala yenna. Ate bw'olumiriza nnyo nkugambye omukazi namwagala nga sinabalabuuza nti si bubwe omwana si olina abaana aba kusina nakawulo omwana si bubwo kiki tokitegeera olina zaala muze nzekka omwana si bubwo mukwano. Abdul Alisio nga weekanga oli mubbi nedda ssibu gye baleka kale ssibu nawe gye bali ssibu kale alafu agenze gyali ali mukunda bagenda mu studio essibu kale mumpitireko yingira omuyite sigenda kuyingira mumpitireko yingira omuyite agenda omumpitire naawe owayalu uyaje kabulazi agamba atya mmedi ndiawo wansazeeko gambo kya nawe ngaokiriye manyi nti ogenda keera osaleko oyinza okola tojja essimu yo teriko soko bitekati genda osimuleeri lwaki essimu wagijjeko naye mwana naawe embwa zino bumanyi bwe zinsumbuula ebintu byonayo biki obadde tunaba kumaliriza agamba atya kyekiri tewali kyamaanyi naye nadde nokkeera ku studio naye jjo naleese ebiggayi nga binsumbuye neŋamba leero sigenda tegituwa kiŋŋambye bwenakukubire tewabiŋŋambiko togenda keera ku studio era ziradde manyi kyate ogenda keera abo abasiru basumbuula omwana yaze n'oluyimba ate nga ye mwenye talumanyi ng'asuubira nze ndumanyi osinga ye abantu bangi abaagala otuukiriza ebirooto byabwe naye era ggwe oba olina omuyambako kituukiriza waliwo abatama naawe kituufu naye nga
kiri kiti agamba ati omukyala omukyala baaba olazi ensonga zenagambako gyayongedde okuwunya kityo era kino bali njagala okugamba naye siwa kigambira ku simu kuba naye yabaddewo kati nga nkuyisojje oluvannyuma nkunyonyolemu awo olabe engeri gy'oyogera naye kubanga nze bwe mba njogera naye ayomba buyombi aleekaana okuva ebyo byonna lwe byaliwo ate munebulisi bwe yali naye kati okuva ebyo byonna lwe byaliwo ate gwe ndaba oba oyogera naye abeera mukakkamu kati ndaba nga akuwuliriramu okusinga nze bba kati azikirizaamu ati okusinga bbaawe naye gwakuwuliriramu ndowooza nze namunyiiza kati mbadde nsaba tugende oyogereko naye tulabe nga ez'ensonga tuzigonjera kuba sagala kubeeraawo nga tukyankaana naye ekituufu kiri nti olwaleero nyinza obutasobola kubanga nejja emirimu gyennaku studio nadde nina okuba nga njagaliza olwaleero kino kyaddakiika ntono just kugendayo bigambo nga 2-3 oyogere naye nga nange wendi ekitegeera naye kati omanyi kyoba okola kati gwe genda nze nja kufuna akadde nzijja njogere naye mbadde nja tugende ffembi kuba saagala kuddayo nzekka naye nga leero puroguramu yange enkalubumuko gwe genda nze nja kwogera naye nja kufuna obudde njogere naye ate kati awo nange mba sigenda kuddayo kikyoti sina gagenda mu ntalo gwe kyobamanya nja kujjayo tulabe ekinaddawo kale brad Abdu Wajisewo mwana nze nsisewo wajiwa genda ofune kundako mukindike nammwe wenaba nkuuse mpuumuku wano osindike onkulisayo nga oneesiga kiki okomyewo baaba ogamba oti namutawaana ndi awo abantu njabawanirira ku keno naye akyaliko atuuka gyali naye wazedda era sidda nnyo anti obadde ogenda kunkubirako ng'ojja kati nze obwedda nninda simu yolyoka enkomewo esimu yange yafudde muveeyo mbuuke tabagwira mumusitulewo sobola bano nzaki bannaye akati ndowooza tuyingire njagala kugendako yagala genda kale tugende awo nga bwenkubuulira genda mama ushini Bye, Uncle. kale babwabwabwabwai Talk about us. sawa leka mugobe emisinde mumuleke anko abaye nkukunye engatto yo buda ninde esimu bila kikinganye nokuddeko wangambe ogenda kunkubira ekituufu kiri nti sifunye budde bukubira naye kasita buli kimu nkimaliriza naye ndabyera simusanyufu ndabye munyivu ezo si zembeera zo nze kyantegeddeko kimu nti jasikale wade omunyirizamu amatono naye ensonga nazimwenyude zonna ne mugaabu byali bikadde omanyi ateredde naye nze kansooke nziruke kubanga ne abudu simanyi oba waka yatuuse kansooke nzirukeyo tunawulizinganya kale baaba kale muganda wange tuuka bulungi kyali mpaggulawo amuleke anti agende naawe nze nkusitule jangu naawe jangu habula sisobola bikkiriza sisobola kukkiriza ebyo bintu byammwe sisobola okiwulira naye kati ki ekikuyomba sisobola kutikka mwana mu lubuto myezi 9 nemukuza paka ku myaka gyaliko dyani yamwe byemukoze ebyo ebintu byammwe nebikomawo nga omwana dokita yazikebedde tugenze ffenna mu ddwaliro kati ki ekikuyomba ombuulirayo kubanga sesiga bintu byammwe mundaga batya nti omwana siwo ngaakimanyi nti omwana wuwo
Saka kumbulire leo dokta byakulaze yadde ene biraga nti omwana siwo nze mmanyi nti omwana wo ono omwana wo le dokta wange bwanita manchi mani omwana nawe jamu Ufuna ani akuganya atombulira mwana wo saka byakumbulire leo tombulire ebintu omwana wo zero tolimba tombulira omwana wo saka byakunsumba tudde mukola results empya tukakasa twa dokta wange kenyini nze bwonnesida Bisebyo bonga kana mwasikira mu buto mmoja mwenda ne mukuma mpaka ku myaka 10 baga mesitaye mbasi mu maji omwami wange bo badde yuke okyogana yuko basobola kufuna namba yange n'oku omwana simukuletedde sagala kuntabula seyo mwana kati mulese uwe mulese mwana uwo ate togenda munsoko obusiringa siwange dokita agambye omwana siwange DNA eziraga siwange omwana gwenkubuulira gwe mulenzi mutompuliriza bulungi nze nsobola okukulabirira paka n'osoba n'omalako buli kimu n'ekikuwa obuulira ebyo oba omwana kyomwana nga tomugambye lero nti ofani biki kubanga omwana wuwo mukusitulidde mukuleetedde nomulabirira togambya ofani kubuulira ebyo tuvuge tutwale waka tutwale waka omukomana okufuna eddwaliro wekakasanze nkubira essimu zijje tugende ffenna tutwale waka nze nina okwenyonyeza sazi wano kuyomba naawe tontabula tutwale waka nkugambye omukazi namwagala nga sinabalakoza nti omwana siwo ina abaana aba kusina nahaulomizanyo gwali omukazi gye namwagala kusina aluwa ne haula bana bebasi abaana bebasi gye baliko mukwano nagimaze amawulire gassanyu kyomwana wo kyogamba okubeera wange tekyenfuula owessanyu omwana si wange soko ginawe hani batukebedde era dokita agambye si bwenaako yadde akakwata akatini bwekati bibenati abawala nagamba bawala abategeka akasambuto yagenza awakwangula obutola lajja alukusibako zonna nakulaba olina oweddemu simanya bwabeera nga gwobadde oyoba nenkugamba nti omuwala namulaba gwesinaba nakulooza nti ndi kufuna kuba namulaba emyaka 3 emabega nga gwesinaba nakulaba nagamba nga towuliza bana omwana yinza oba nze nakimanyi omwana tasobola kubanga omukazi gweyina ozalamu alioko nakuwuliriza ne bannange omukazi oli ayasama nalumansa ayasamye nalumansa agambye mbuze manya dokita namubula simanya namuguze mbwera yagenda kufuna eddwaliro lye ne dokita we tugende eno mugamba sikinaako buzibu nagamba omukyala gweyina ozalamu alioko omwana tugende kwogera olubuto Actually results zatuuse kiro nabadde nina okukubira akasimu musobole okubanga naye nsonyinsonyi okubanga mukedde ne mukwata obwo kansubire ti mwembi muli bulungi
Kikirungi awuli malungi results zino muzijjukira bulungi. Kakati twakebedde okuva mu laboratory ez'obuvunaanyizibwa naye ziraga nti nno paternity probability eri 0%. Omwana simwagala naye ekyali kyete kimala ndi nkubuusabuusa n'omwana mubuusabuusa kuba ku mbeera yaliwo tewaŋŋamba tolina kyewanyega isumulwa kinalikola kinalimu okutangazaamu nti results okubeera nga paternity probability eri 0% kitegeeza nti omwana ayogerwako tayina yadde akakwate ne taata. Tugambye ki? Amakulu nti taata oyo omwami osi yazaala omwana. Tugambye ki dokita? Otikakasa ebintu bye mwakoze biraga nti omusiya taata omwana wange tekisoboka. Dokita nkugambye tekisobokerako ddala kirabika ono yakutaddemu ssente muleeta results eziraga nti si taata w'omwana tekisoboka nange kiri munnange ovemu dokita wange tewuno dokita nesimu yagikubiddeko sigo wakwenda simu tekisoboka dokita tekisoboka tusobola twazikebedde mu laboratory za gavumenti tekisoboka tekisobola kubaza bulimba tekisobola kukyuka nnyo nisobola kukkiriza ebyo ebintu bamwe dokita soabikiriza katuwa batasire taata wono omwana wange ani taata w'omwana ani agana okubeera taata w'omwana tekisoboka mukitaawo omukulu jukira za mundi gwakulu ezasooka zakakasa ozigaana kati nezino kyekasizza nti nno omwana si wange ate nga dokita wenyini gwagamba gwowe Zina chakula mwana abana ne bakitaba abana ne kitaba ne simu manyi bivuga bako mwana siwuza bibareke maybe wandi dokita mbovu kunyashafe sifanye program kati kati jesere kyenkugamba kikyokabira ki omwana ojja kufuna kitaawe era nga wetukoze kino kugaa nti no si wange nosobola okufuna kitaawe kigenda okuyamba ngenda kukuwa obuyambi bonna obunagira nga bumulabirira paka ngaenzizo ezo n'ensonga ozimaliriza omwana agesega abisente batomi Oze, bikukumyewo yes sir. You can have it. Kimbadde njagala okwebuuza Ye dokita. omukyala ono Ye dokita. mpikiriza interest mu kumanya lwaki abaddalanako nnyo omwana wo biki Dokita nakugamba ki? Omukyalo oyo kale naliko naye ng'akyali muwala muto kuba kati wayise ebbanga omuwala n'embeera naye newayitawo akaseera n'akwata ekkubo n'agenda saddamu kumuwuliza newayita emyaka nga simuwuliza nabadde ndi awo ng'omukyala akomawo nga ŋŋamba manya ebbanga lyenamala ewuwo navaawo n'olubuto era kaakati natuuka eyo manya mbadde yukke kati nazaala omwana mukuleetedde wuuno ng'omwana mukulu ne mugamba gweni omwana oyo bw'oba omuleese tulina kusooka kgenda ku DNA batukebere wabeera nga wange sikiinako buzibu ŋŋambira n'omwana wange oba results zo ziraga tewali wadde akakwate kolina omwana
zino nandyagadde enkono ku magezi naye abakyala b'ennaku zino bazibu bazibu nkakasizza olwalira abakazi bazibu bwakutegeera nti olina ssente aba bayagala azannyewo omuzanyo awo nonze nandikuweredde amagezi dokita twandikozeyo tesiti endala actually twandikozeyo tesiti nga sikosel netukola eya hiv netukolayo n'okulaba oba olina obusobozi obuzaala because kino kijja kuyamba okwewaza ebintu by'omumaaso entalo z'abakyala z'amaanyi temujja kuzisobola. Kakati ezo testing ozikola ddi ozikola kati? Tusobola okukola kati only that results ziba zijja kujja ez'enkwaso ezokulaba oba olina obusobozi obuzaala ezobujja tuwamina ku babbiri. Sikiinaako buzibu dokita, sikiinaako tukikole. Tulinda abasinge. Twekebezze omusaayi netwekebejja n'enkwaso ebisigadde byonna oli bulungi naye ekintu kimu ekisinga okubeera ekyomugaso nina akawuka dokita si kyekyo batudde nga manyi nina akawuka ka mukenenya wabula okusinziira ku results zetwafunye ziraga nti nno enkwaso zo tosobola kuzaala era tolizaala. Dokita nze gwe bandi musajja mufumbo nina n'abaana aba babiri olina abaana babiri. Then waliwo ebibuuzo bingi ebyokweyama kubanga kino kinategeze ki ekituufu tewali kyakwanukula dokita nzaala sizaala nti mukireze muyiza businzo nga kituufu teziriko omusa Honey, jango na. nzija naye okimanyi nti katugenda myaka 2 okuva twava mu mpaka naye nze ndaba abasajja bawasa bakazi baabwe 45 ng'omukazi ali lubuto naye gwe atazaala wabaaki. Honey, tujye tulinda kusanga obudde bw'omwana tebunatuuka. Tebunatuuka onomala kadde emyaka 2 ng'obudde tebunaba kutuuka onomala kadde wa? Tulindako nga bwe tusaba. Nga tusaba biki? Kyogamba abasamize bo tebazaala. Abasamize tebazaala. Nkubuulire. Guno omwaka bwe guggwako nga tonnafuna lubuto. Ebinaddirira weenenyanga wekka. Kale jangu tunoonye omwana. Jangu tunoonye omwana. Dokita neyaze kulabadde nnyo webalire eddala. Takakubye eyo. Soko. Bulu. Nelo liaye. Now that is back. Mvudde. Mugende mu kisenge kyammwe. Mupite mu kisenge kyammwe. Bagende mu kisenge, mugende mu kisenge kyammwe. Mama Ose. Wanji. Obulimba bukoma olwaleero. Njagala mazima gokka kati. Toddamu kunnimba. Usina naawe kiki? Abaana abo baana. Baana ki? Usina ne Hawula baani ani kitaabwe.
Abaana babo. Ndowooza teri musiru. Ate otya? Ejiwe ebyo. Ndabanga ategeera. Ekyo kirowoozo kiggyewamu. Mama Usi, mba wa dokita kati. Dokita Nyange, sizalangako, sisobola kuzaala, sina nkwa, soka ndigosobola mbona abaana bange. Lwaki ofuula omusiru? Dokita kyoyakiri. Oyagala kukola ekikyamu olyoka ombulira lwaki tombulira nanyini baana abo? Nati kati oyinza okuba nga wakebedde tozaala naye nga wazaala tunya abaana engeri tubazadde. Tunula, Usi natwalwawo muzaala. Hawula uno tuluddewo muzaala okwagala mwana wa kusatu kiki? Olina kunkusanga waka. Omusangawo esimu yange ogiraba mami wange yankubira yekka nze sivangawo waka buli bwojja mbeerawo. Kakati abaana baba abaana. Dokita ngambye ekigambo ekinkulu. Nawe dokita muveeko oyinza okuba nga ssaawa zino wakebedde nga byebyo nange simanyi biki. Abaana tuyeka. Tokiraba. Daddy Husna naawe olimba. How could you doubt me? Mama Usi. Daddy Husna olimba naawe. Biki ebyo? Mama Usi nansonyiwa. Naye dokita ngambye ekigambo nempulira nga nze nampulira ntabuse nga. Kati kwogenda ku bigambo bya dokita. Oliwulira akufaanana omutwe kakati oddawo munno ki? Bonna abantu baga nti abaana bafaana naye nange bibadde bintabuseeko naye ensonyiwa. Naawe engeri gye bikutawukako abaana bange nabo okugolera Mama Usina, sooka ojje. Kiki? Mama Usina, ekituufu tusaba onsonyiwa. Nsaba kunsonyiwa naye dokita ngambye ebigambo nempulira nga nze nampangulukuse ntusobola n'okutegeeza. Jemboza dokita wano. Jemboza dokita kiki? Kade nsaba kunsonyiwa naye ojjukira dokita oli yatukebera nga tugenda okufumbirigana. Dokita? Dokita yatuggyako samples zonna n'agamba buli kimu kiri bulungi naye ngenda kuddamu munoonyeeko nziremu njogereko naye ambuulire ddala ekituufu ye kiki yazuula kuba ku bigambo ono dokita byaŋŋambye mpulira nga mpunze sikyategeera bulungi. Kale yogera naye. Kasooka ngenda empumulemu kuba mpulira omutwe gumpuuma. Kale yogera naye. Nsaba ojje tugende kumuguliro. Jamu tugende kumuguliro. But then you have to do something about it. Something like what? I don't know. Find a way of. No, my dear. Mukwano naawe funa engeri gyo. That is impossible. Impossible byebiki saawa zino naawe. No, my dear. Olaba zino results tesobola kubeera negative ku positive. It can't be. Let me give you some advice, my dear. You're still young. Sobola okufuna omusajja omulala omulungi. Lwaki osobola ku musajja atazaala? Look, I love Med and I need him. I need him. Ekyo kigenda ku affecting in the future. What you're doing is not fine. Future kyoli ye future. Kyandiko kiraba. Ndi mu wiki ya mukolo gw'ambaga yange saagala kutaataaganyisibwa kwonna. Tekisoboka kubanga kiriwe kitifuna engeri gy'okikolamu maama nkwegayiridde. Nyamba naawe. Naye bambi nedda. Kibi kizibu kino kyonna. Musawo kwegayidde togaana. Kwegayidde musawo togaana. Naawe nyamba okikole. Saagala fiirwa musajja oyo mwetaaga. Okay. Tereza. We'll do this. Naye wekitamu. I'm out. Yes. I found out you're going it. I'm out. Muchirimana? Yeah. You? I'm out. Yes, I understand. Ekibawo kyonna I'm out. Okitegedde. That this will cost something. Up. Hano. Musawo gye baleko. Nze mukyala Medi mukwano. Mukwano mbadde nkusaba. Medi wajje tomugambye ekintu kyonna. Naye nagamba nti tomugamba wajja mugambe kino mu kusooka yali azaala naye kati waliwo ekyabaawo kati tunawe tomanyi naye kati takyazaala. Nagamba bino ebintu ebizza omuzigo. I'm out of it. Nagamba sibiriimu byemusigaddemu mwe babiri. Sibe nagamba. Musawo nyamba akakantu akatono kokka naye kavulenye. Zinakikola kutaasa bufumbo bwange. Oyagala bakwate papula zange bazisazeemu. Lwaki oyagala kunkozesa ensobi eza buli kiseera? Nawe kiddemu nze ngenda kukola bukimu kyoyagala ssente oyagala mmeka.
kikole nkwegayiridde. No, nedda. Tojja kukola ki? Oyagala kundaba kanfaamu akakantu akatono kokka kakulemye okukola. Ontiisatiisa nze. Kale ogenda kundaba bagitiisatiisa gino gyebyo. Okay, bw'oba ontiisatiisa kale ekyo simmanyi. Mbadde ndi wano wabweru ku ddwaliro gy'oli mu ofiisi yo. Ngamba ne siriiwo kati niko walako. Kikoze bubi naye. Nedda tusobola okukimaliriza ku ssimu. Yes. Musawo gwe watukebera ne mukyala we nga tugenda okufumbiriganwa. Nkusaba onnyambe ombuulire musawo njagala mazima tonnimba. Nkusaba ombuulire gwe bwe watukebera kiki kye wazuula ekyali wakati wange ne mukyala wange. Kati mbadde nsaba osonyiwe. Nakebera kuba omukyala yajja okunoona results tewaliiwo. Yes. Yes. Ati naye nsaba kumusonyiwa mukyala we yalina results. Ekituufu results ez'omukyala zaali positive. Ate ezizo zaali negative. Omukyala kuzaala yali asobola bulungi. Naye results ezizo zaafuluma nga gwe tosobola kuzaala tolina nkwaso era nga tolizaala. Nze kennyini? Nze sizaala. Era tolizaala. Naye mukyala wo ye yankozesa ensobi. Nangamba results nzikyuse nze nage nti osobola okuzaala. Era ekyo nsaba onsonyiwe. Ate naawe bw'otafaayo bw'otadda nimanya nti kyaka kiri fine nsobola ki nange nakivaako. Wangi ssebo kituufu ssebo tosobola kuzaala. Kituufu ssebo tolizaala. Naye nkusaba bwoddayo tokolere ekyekisiru kyonna. Musawo kati zino nsonga zange ziri wakati wange na mukyala wange. Nsonga zikwata ku maka gange. Bireke kati gogwo gwaggwa. Ogwakwala ne guggwa nakati ekyo kikoze kiwedde. Kaso. Tokera mugamba aveeyo. Mugamba aveeyo. Mugamba aveeyo towulira. Ani Alafa. Mugamba aveeyo. taliiwo. Tali yali luddawo. Tali yali ku studio. Era ku studio gyemba. Oba yali ku studio yaliwo. Aliwa. Oba tali ku studio yaliwo. Ekitegeeze wange gy'asiiba. Simanyi nga oba tali ku studio. Leero muyina.
Muleke. Usina. Ona stura matama. Aba kusida matama. Hadi amatama goma Yamba nini? sapatu mweleke. Nawe jangu suleko. Yamba sapatu mweleke. Nawe sulaga. Leta nsiti. Ewe gakule meddeo. Geno sulaga mami. Tugende. Ngenda kusiga kolona, ngenda kunaaba engalo. Mwana wange oli mugezi. Yango kulisende. Aja kusiga kolona. Aja kusiga kolona. Mulindeko malo okunaaba engalo zijemba situle. Abaana wazaala abaana abagezi. Ogamba otya? Alafu wangambye ogenda kunkubirako. Ekituufu kiyiti nerabidde. Nerabidde ate nga sinako neya. Kati ogenda? Nina akasimu ke. Ninga ogenze maama. Akasimu kandi bubi abaana b'oku studio tobamanyi. Kali nabwe nnina okkubira awo peesa. Anti kakati ku nsonga ziri wasose nolinda mu dakiika nga 10-15. Obuzibu nalirinze nerwako. Omuwadde kyayi. Namaze nd'okunywa. Kati ndi. Ala faruwa. Ala faruwa. Ala faruwa. Ala fasmani jari. Smani ala. Smani ala faruwa kawulira. Smani ala fajari. Ala faruwa. Smani. Amazima tegere kule. Amazima tegere kule ndio ngambe tegere. Kuuzo kusema ala faruwa. Mbulira. Anja tawa bana. Anja tawa bana ngo. Anja tawa bana. Nokanda tawa bana. Nakubuza kawulira. Anja tawa bana. Nokanda tawa bana. Noma. Anja tawa bana. Yongera. Kita stavo.
Chani. One. Jam. Shiretu wasandina COVID. Sana sude. Tusanze wakisude. Kale tufai tugenda gula ekirala ye. Watide. Totya naye tugende kyali. Utide. Otyacho. Utide. Totya tugende. Ogambye ani? Kyalimpa ki? Kyalimpa sikaali? Kazi gwe ng'oswaza. Hello? Yes, Dr. Lukwago. Kale nawe gyebaleko. Ndi waka. Ani? Ate accident yemusanzeewa. Kati ali mu mbeera ki? Tufudde awo kudwa. Kanzijawo katikati. Kanzije. Bala afunye accident. Kankomewo. Nenzo kuba nesikusangawo. Kwata ebintu byonna balawo mugende ewawe. Omulwadde yafunye accident y'amaanyi n'afuna omusaayi gumuvudde mungi nnyo n'afuna kloti ku bwongo katasobodde kuwona. Afudde. Tugenda kukola ki? Ekyokukola kukwata omuntu kola ku nteekateeka z'okumutwala. Ekituufu omusajja ono, ekituufu abadde mukozi wange era maze naye ebbanga eriwera, naye ku bbanga lye mmaze naye sirabangako omuntu we yenna era sirina muntu yenna ogwo gwe mmanyi. Kati kyembadde ngamba dokita nti mugenda muziika mulimbo. Atedde oli olibira ne limbo? Mumuziike mu limbo za gavumenti. Olina eddakiika 3 ng'ojja wano omuntu. Dokita, eddwaliro teribeera na limbo. Dokita, munonye mumuziika. Sinagenda kumutwalako busantu. Kyalipa.
Tekikola tansaba kukuluma. Naye kasooke nkubuuze. Ensonga zino ani azimanyiiko? Byonna zimanyi. Kino kintu nakirimuzi. Nekyali mpa yennyini naye abadde tekimanyi nti n'abaana bano. Kusonyiye. Nneezezza. Kusonyiye. Naye mukazi gwe nga tolina nsonyi. Ku bibi byonna byonkoze kyo kisazeewo okunsasula. Okusasula na kunzita. Kale nzita. Mama Usina. Mama Usina. Mama nitakomawe.
mami takomawo. Munnange mami tagenda kudda. Naye ffe ekiro kiba kituuse tujja genda tumusisinkana. Daddy, Wanje? yawo mami yalagawo. Kusina, mami yagenda wa Katonda. Naye naffe ekiseera kyaffe kinaaba nga kituuse tugenda genda tumusisinkana. Naye njagala mmwe mukule mubeere abakazi ab'obuvunaanyizibwa, mubeere n'empisa, mundabirire nange mbalabirire. Mwe mwekka mube nnina abaana bange era nze kika kyammwe. Kati njagala tubeere n'empisa. Kakati buli omu nina kye ŋŋenda okumuwa. Embwa gireke. Kakati buli omu nina kye ŋŋenda okumuwa. Naye nga byakusooka. Embwa temugitya mugiveeko nga byakusooka. Kakati tugenda kudduka nga bulijjo otera okukola. Asooka ku kikajjo wali yatwala ennyumba, ate asemba emabega yatwala emmotoka. Kati abeera wakati mukitegedde. Tugende asooka ku kikajjo yena nyini nnyumba, asemba emabega yena nyini mmotoka. Nze ndi wakati nfunye muti, yafunye emmotoka, ng'ofunye ennyumba. Kakati mwagaye mugenda kunkuba mujje, nze nga ndi wansi. Jangu wano wawula. Kati mwagala ndi omuddo. Atakuja tambuzi. Mbatambuze butambuza. Kale. Nga muzitowa.